Yes, alright. Muhoozi Kainerugaba avuddeyo ne yeewaana era nga ngwakuba n'obulatti nga we yatekinga responsibility mu kucunya n'okubonereza Eddie Mutwe bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Edward Ssebufugo mukwano gwange ali eyampuliriza. Byonna byonna ebadde bitambulira ku social media ebisakiratinga Muhoozi Kainerugaba agambye nti nno byonna tewali gwe mugenda binenyeza nze yatekinga responsibility oyokuchunya n'okukuba Eddie Mutwe. Bino nno abisharinze ku mukutu gwa social media ng'agenda mu maaso n'okwewaana. General Muhoozi Kainerugaba gwe tumanyi bulungi nnyo nga high ranking officer era nga chief of defense force era nga presidential advisor ku special operations mu UPDF army gwe mukwano gwange ali eyo era nga mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. General Muhoozi Kainerugaba ono agenze mu maaso senior advisor avuddeyo mu lwatu n'ayogera nga event yabaawo emabega ey'okubonereza Eddie Mutwe okumutyoboola n'okulumizibwa n'okucunyizibwa saako n'okumuvvoola n'omusalako enviiri. Eno incident eyaliwo agamba yagivunaanyizibwako era ng'agamba nti bino byonna ebyagenda mu maaso ku bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nze yabikola era nga nze atekinga responsibility. Agenze maaso n'okubanga clarifyinga nga taking a full responsibility ku ebyo byonna byonna ebyatuukawo. Agamba nti nno njagenda maaso n'okukyateeka responsibility ku bajaasi ku byonna bye bakoze. Mu message ye alinga agamba nti bino ebyagenda maaso newankubadde si yali abikoze naye yeetekingako responsibility ku byonna byonna ebyakolebwa ku Eddie Mutwe. Mu message Kainerugaba gya mentioninze ku mukutu gwa Twitter agamba okubwa kwa Eddie Mutwe tiyali mistake oba incident. It was something planned and even called it an appetizer. Agamba kyali kintu ekyategekebwa era ekyaplaningibwa era nga kana agamba ku mbeera engeri gye namuyisaamu tewali nawe kye namuyisaamu wabula ku just kaali ka appetizer. Muhoozi Kainerugaba wabagamba ku byonna ebyagwawo ebyatuuka ku Eddie Mutwe avuddeyo n'agamba nti nno bino just yali appetizer. Bino nno ebigambo bye ebiri strong bigenda mu maaso n'okuba nga bikozinga opposition leaders eri n'ekitongole kino ekya Uganda Human Rights Groups okusobola okulaba nga bateekawo actions ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Buli muntu yonna yenna abiraba era abyekkaanya. Eddie Mutwe yali amanyikiddwa obulungi ng'akoze ebbanga ddene ng'ali close nnyo ku opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine. Yakwatibwa era n'alipotingibwa nti abuziddwawo era n'akubibwa nnyo ng'ali mu mitale kasodi gwe mukwano gwange. Abantu bangi omuli ne ba members of opposition saako ne human rights activists bavuddeyo ne babuuza gavumenti basobole okuba nga baliriizinga Eddie Mutwe olw'ensonga nti embeera ye si nnungi. Bavuddeyo ebitongole byonna byonna nga mwe muli n'ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission nga kyawandiikibwa ne Muhoozi Bankaluwa basobole okuba nga baliriizinga Eddie Mutwe babataddeko akazito era ne bamupressurizinga nnyo olw'ensonga nti nno embeera ya Eddie Mutwe gy'alimu oba ekiseera bwe yatwalibwa mu kkooti embeera ye teyali nnungi nnyo era yali asaana medical care oba medical treatment. Bagamba nti nno embeera ye ey'obulamu egenda mu maaso n'okubanga ewaseninga nga yeeyongera buli lukya olw'ensonga nti nno omubiri gwe gwatreatingibwa bubi nnyo era gwateekebwako ebisago eby'amaanyi ng'oggyeko amasimu. General Muhoozi Kainerugaba teyagenze maaso na kwetonda ku bikolwa nga bino oba kuteekayo apology naye yakimeekinze kiriya n'agamba nti ekyaliwo ayimirira nakyo kubanga ye yakikola era teyeetonda. Yayogedde nga military leader n'agamba ye yatekinga full responsible yavunaanyizibwa ku buli kimu yalina responsibility eza actions ezagenda mu maaso oba abajaasi abagenda mu maaso n'okucunya Muhoozi Kainerugaba yatekinga responsibilities era n'agenda mu maaso ng'awoninga oludda oluvuganya gavumenti olw'opposition. Eno nno embeera egenze maaso n'okuzingamu tension
wakati wa government saako n'opposition. Abantu abamu batidde bagamba bino ebintu ebigenda mu maaso n'ekikolwa kino ekyakoleddwa kigendagenda mu maaso n'okuleetawo violence saako n'okusibwa eri abantu bangi. Awala bagenda mu maaso n'okugamba no calling for a peace eri abakulembeze basobole okuba nga barespectinga human rights. Wekirasa ekyo balaba nga eddembe ly'obuntu lyandigenda mu maaso nga liyita mu ngalo kubanga lyongera okuba nga likyoboolebwa. International community egenze mu maaso n'okuba nga naye eraba ebintu nga bino nga bigwawo. Amawanga agamu saako ne organization bagenze mu maaso n'okusaba Uganda making sure nti batuuze bonna bonna ba citizen bonna bonna batreatingibwe fairly bayisibwe mu enkanonkano era ba making sure tewali muntu n'omu apanishingibwa abonerezebwa nga tewali nsonga nga ekikolwa ekyakoleddwa Muhoozi Kainerugaba ekyokukwata Eddie Mutwe n'amutwala mu kasodi ye mu basement ye ne batandika omumucunya nga ebamu interrogatinga we bamukuba eno we bamugamba ebamu interrogatingira mu lulimi lwatamanyi era we yagenza okuvaayo yavuddeyo na bisago ate nga n'ababikoze tebeeganye bavuddeyo wabula bongera mu maaso n'okugenda maaso n'okwewaana. Wabula olunaku olwaleero ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission nga kikulirwa Mariam Wangadya chairperson waakyo Mariam Wangadya agenze maaso n'okuwandikira Muhoozi ebbankaluwa basobole okuba nga baliliizinga Eddie Mutwe. Naye olwaleero Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force avuddeyo ne yeeraga amaanyi n'agenda mu maaso n'okuwoninga Mariam Wangadya chairman w'ekibiina kya Uganda Human Rights Commission ng'amuwoninga ng'amugamba nti alekeraawo okuba nga amuwandikira bu orders buno obw'ekisiro obw'ekitumbaavu kubanga ye yabawa obulamu. N'agamba ffe twabawa obulamu era tusobola obubajjako tetumanyi Muhoozi Kainerugaba kikyabadde ategeeza mu nsonga eno nti yabawa obulamu. Wabula ensonga esigadde eryanikirya oba Muhoozi Kainerugaba anaata Eddie Mutwe wabula avudde mu settlement ng'agamba tagenda kumuta tagaanye bugaanyi wabula agasseeko n'okubavuma nti endowooza zaabwe ziri stupid era agenda maaso n'okutekinga responsibility ku ebyo ebyagwawo. Takomyewo kagenze maaso n'okuwooninga abali ku ludda luno oluvuganya gavumenti abawagizi bonna abali ku opposition nti beerinde nti just ako ke walabyeko ku Eddie Mutwe kapitayiza ebintu bingi nkuyanja bikyajja byagenda okuba nga abalagako. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti nno ensonga nga zino ebitongole ebirala tebivuddeyo kulwanira ddembe ly'abuntu. Eddembe ly'abuntu ligenda maaso n'okukyoboolebwa ne ba ranking officers singa Muhoozi Kainerugaba anaabeera takwatiddwa kukwangavula nga bino ebikolwa gujja kuba gufuuse mugano. Buli muntu agenda mu maaso okuba nga tekikyayinamu nsana n'emu, buli muntu ng'ekikolwa alaba ng'ekya bulijjo. Olowooza otya ku nsonga eno? Oli ku Yigi Updates TV kosinza obba ng'otuuliza nkutegeeza agenda wali wansi wala ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Twerabirako namukadde osobola okuba ng'ofuna notification message buli information weenebezze ngeri ikinze ku simu yo oba ku laptop yo oba ku gadget yonna gy'okozesa okuba ng'otuninze in Yigi Updates TV. Mbaagala nnyo baganda bange era nga mbagaliza olunaku olulungi. Mweraba.